Sebo je baleko. Kale baba nawe je baba. Amanya go sebo. Magambo Hassan treasurer wa team Eddy Kenzo. Magambo Hassan treasurer wa team Eddy Kenzo toze kuchi wano banaye. Tuze kola bulungi bwa simu kataleke Ekibuga ngabo twakola kugenda kasero ngaira butugenda kola omutalo omusinga mu kwa. Ngawe mugenda okola ki? Ayo tugenda okola ku butalo obulala bonna mu ggwanga. Ekigendererwa kyammwe kisero. Ekigendererwa kyaffe kya kukola omulimu omulungi okutambuza festival okugibunyisa mu bantu. Festival ki? Eddy Kenzo festival egenda okubeerayo Kololo 12 omwezi gwa Novemba. Kakati Eddy Kenzo nga tetumulabyeko wano. Eddy Kenzo sawa yonna agenda kujja, tugenda kuyonja naye obutalo obulala obusigadde. Nebwo bwe twamaze kubeera bukyakyafu tukyasobola okuddamu. Eddy Kenzo yabasasudde okukola kino. Eddy Kenzo tatusasula n'ebimu tabimanyi. Tatusasula just
tulaba nga tasimbibwa kimala ffe tukola bintu bimusiima naye akimanye nti waliyo abamutegeera n'abamusiima mu ggwanga okusinziira byakoledde eggwanga. Lwaki mwalondawo Eddy Kenzo mu bayimbi bonna kuba kino tetukirabangako? Naawe era okirabanga era yasinze mu bayimbi bonna n'olwokubiri tujja musiima kasita n'akola ebyenkana ebya Kenzo. Kati tusuubire ki ku festival? Kyanjawulo ki kigenda obeera ku festival? Tetubimanyi nakubimanya tetubirabanga nako tugenda kufuna surprise.